nabo basobola okubeera nga babeera part of the big family. And by the way, do not forget tuli twa subscribers nga tuli 100,000 subscribers. So to be on a big family, just go on our YouTube channel and subscribe. Era nekyasesaga okubeerabira abateeka ssente mu programu eno abo bandeta okulabika obulungi abaleetera okubeera nga show yaffe ebeerako all the time beba King Montage Studios basangibwa we nankulabye ku Bitaala ekizimbe bakiyita Prime Complex basangibwa ku level 3. So you can go there and make your bookings kyonna kyoyagala oyagala kola mukolo kwanjula kukyala mbaga kuyinjira gwe kyonna as long as it needs the coverage bagenda ku ekyo nyini kyoyagala nawe oyagala passport photos oyagala just one pic or two photo shoots you can come and trust them. I'm telling you kyenkugamba nkyesiga era nkikakasa. So tulina omwami Kolloba tutandikire kayimba soko tusampling Kolloba Amasanda gannemesezza okulya ffere kuba bakazi bo tebalina giravuzi ndabaza abasajja zezesomba ez'abakazi zifaanana zitya ffene bubi naye n'ez'abakazi bazireeta kati zajja era ndeebaza Mukama Katonda yampa oluyimba olwo kuba oluyimba olwo twalukola nga giravuzi z'abakyala tezinnaba kujja ne zijja tebazikozesa abakyala temwakozesa giravuzi ezo n'oluyimba nalukuba gye luli saalufulumya naye nalutuuma zaadibiddeyo kampuni yakola loosi njaddufulumya. So Kolloba mu kitundu kyaffe ekisasoose twakomye nga twagala okumanya ku mukyala wo omukyala mu mazima gennyini emyaka egiyiseko kati emabega natandika okusoma ebintu by'eddiini kubanga ensi twagala okutunuulira Bagadafi ssente baazireka Sebaana Kizito ssente baazireka mpitirivu bakasiwukira Saddam Michael Jackson ssente bazirese Baraka Dube babadde basajja bagagga baani abagagga bonna buyinza okulowoozaako ba billionaires ssente bafudde bazirese tebazitutte kati nga okutunuulira omuntu omugezi olina okumanya ekiddako bwe nva mu bulamu buno nzira mu buliwa kati ne ntandika okuba obulamu bwange buteeka ennyo Mukama Katonda ne nsoma nnyo Bayibuli mbadde mu kusoma Bayibuli ebbanga ddene kati ng'ate abakyala bankyankalanyaamu naye ndaba nga tebirina gye bintwala n'ebyabakyala kye nakola ne ntandika okusoma Bayibuli ebiseera byange ne mbimala ennyo mu kusoma Bayibuli kati ne ngamba kansooke mmaliriza okutereeza ensonga za Katonda nkole emirimu gya Katonda kati ngenza okuwunzika nga Bayibuli endaga nti omuntu alina kubeera na mukyala w'omu ate nga Bayibuli endaga nti tolina kugoba mukazi mpozi ng'omukwatidde mu buwenzi ako Yesu yakatuteeramu naye ebisigadde tomugoba mpozi naawe walalako okubiri ke yatuteeramu n'agamba nti omukazi bw'abanga akuwaliriza katugambe nze ndi wa Yesu omukazi ng'agamba bw'otosiramuka bw'otosaala bw'otosiiba ngenda kuvaako Bayibuli egamba oyo muleke kati naye ndabanga birungi nnyo tetugenda kukoma mu bulamu buno era abantu tebaagala bya Katonda naye abantu omuntu bw'afa mbu kyansonyi nnyo okumuzika nga tebaleese faaza oba pasita kusabira oba sheeki kusabira mufu oyo nga bakyali balamu tebabifaako era kati nga bwenjogera bagamba oyo obwongo okitegedde batandika kulaba nga ggwe atategeera babyagala bafudde kati omukyala anti bwe mbadde nzija ekibuuzo kye ndiko lwakuba ansi ewanvuwa nti mu mazima gennyini nali nayawukana n'abakyala okutandika bintu bino ng'abakyala nayawukana nabo ebya Yesu nazaala abaana 6 mulamba kati nange bwe kye natunula ne ngamba kati Mukama bw'aba yampa abaana ampangazizza ku kyempangadde kati obulamu mbaddewo ne ndaba ku byendabye ekisigadde nina kunoonya Mukama kyayagala kati we mbadde nsomera Bayibuli nga sirina mukyala naye kati naatera okuwasa mbadde ngana kubuuza ekibuuzo nti kati engeri gy'oli mu byagundi tugambe oli virgin Bayibuli tegaana kuwasa era bano abagamba faaza mbu faaza tawasa bishop tawasa ebyo bya bulimba bishops bawasa bishop bawasa bafaaza ya bishop Kiganda bano bakiganda bano abalokole ne bali abakatoliki tebawasa kati ye Bayibuli tegaana muntu kuwasa kati ngenda kuwasa mukyala naye nga mbadde mabega wonna nabivaako ebyo ngamba kansooke neekwase Mukama Katonda ntegeerere ddala ekkubo lya Katonda era mmanyi Bayibuli yonna nagisoma ne ngitegeera Korani y'Abasiraamu nayo nagisoma ne ngitegeera teri Musiraamu ayimirira mu maaso gange teri yepankira mu Bayibuli ayimirira mu maaso gange. So Kolloba otuuse okubye ka Kolloba Amasanda ganemesezza okulya ffene
feemu eyo gikwasaganya otya mpozi gwali mwaka kino 97 feemu eyo gikwasaganya otya okuba nti oli Kolloba n'etakusuula kutuuka kugamba nti omalidde mu bakazi kuba ebiseera bisinga feemu ejja n'ebintu bingi. Buli kirungi kiba n'ekibi ate ebintu tuzze tubisomeramu. Ekintu kiyinza okujjanga ekirungi ng'ate kiyinza okujjanga ekibi naye nga kijja kuba ekirungi mu maaso. Kagamba mu bibi tusomeramu. Ffe abategedde nti okukola ebibi kibi tubadde tutambulira mu bibi bingi ebiyiseewo ne weekuba mu mutima era Bayibuli yeegamba nti bamalaaya n'abawooza babasooka mu okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Era waliwo pasita gwe nawulidde ayonoona ekigambo ekyo atali mwezi tagenda kuyingira mu Bayibuli manya mu ggulu. Pasita oyo bambi bw'ateenenye mu mukolimira alina okudduka mangu ekikolimo. Malaaya omuwooza omubbi omutemu bw'omugamba ku Yesu yeekebera mangu agamba kyokka nsusse kitegeeza nze Katonda tandabawo ne yeenenya mangu n'ajja. Kati gwe ate bwe bakubuulira Yesu ogamba naye nze nina kibi ki kati oyambulira Yesu sibba siyomba senda sikola kino kitegeera gwe weeraba ng'oli mutuukirivu. Kati ye Yesu agamba mu Luka 5 lunyiri lwa 10:31 nti teyajjirira bantu balongoofu teyajjirira abatuukirivu yajjirira balina bibi. So kati mu bintu ebyo wabaddeyo okusoma. Nze mbadde mu kusoma nabeerako n'abakyala babiri Bayibuli tebakkiriza naye ate olaba Mukama bwe yandeka ne mbawasa. Ate kati nga oluvannyuma n'abindaga nti ate si kirungi naye nga nabeerako nabo ne mbalaba. Kati abakyala abo babiri bankuumako ate mu mbeera ze mbaddemu nabeerako nabo naye nga si birungi mu nnyumba emu. Abakazi baba baagala gwe musajja bo baba tebeeyagala naye gwe nga baba bakwagala mu myaka nga 27 awo 27 awo 22 naye nga kye nalaba nti abakazi gwe ng'omuntu baba bakwagala gwe bawaabwe naye bo nga bo benyini tebeeyagala bayomba niira bo baba baagala gwe. Kati tunyumizeemu kaawo wakikolanga otya ng'obagabanya nnaku otya? Ate mbansiga bwenzi kubanga tumanye Kolloba ekintu kino kubanga omuntu yenna ali yagamba naye Kolloba oba atulimba. Ate kati nimbira ki nze ndi mu Yesu nze ndi musajja mutukuvu y'eddiini yange nze ndi mutukuvu sirimba sikyakola ebyo omulimba aba setaani njogera mazima byenjogera gaba mazima naye nti we nabeera n'abakyala babiri nzisaasala biyungu nga nina ebbuba lingi nga mbabubira kati nga bwe naasala ebiyungu ate bwe mba ndi eri ennaku 2 ate oli naayita erina nsalayo kati nze wenjagalira wengwira. Ogamba nti ku ssaawa 6 ngenda kubeewo ono ku ssaawa 10 nga bukya obanza okusse 7 gwa kiro 8 oba oli awo nga nkuguddeko wayi ulikola ki? Ndowooza kyali abakyabikola abasajja ago bwali magezi gange ng'omuntu. So Kolloba tudde wali ng'oluyimba lufulumye feemu ogikwasaganya otya? Walinayo abamajja abakutambulirako nga benda omulembe guno baserebu balina abantu abasajja ababatambulirako ab'obunyama? Nze Bayibuli egamba Katonda biri mu Bakolinsi ekisooka oba abazungu gye bayita 1 Corinthians chapter 1 verse 26 agamba nti mutunulire okuyitibwa kwammwe Katonda bwe yali ayita ab'amagezi ag'omubiri si bangi be yayita ab'amaanyi si bangi naye Katonda yayita ebisirusiru eby'ensi webale walusomako akwasa abagezigezi ensonyi n'ayita ebinafu eby'ensi. Kakati nze nakula ndi musajja munaku nkuze ndi munaku nkulidde mu nnaku gye nkuliddemu okuva ku nnaku eyawaka n'oddako ennaku ey'obulema n'ennaku ey'obwavu kitegedde kubanga kyanjawulo obunaku n'obwavu byanjawulo. Omunaku teyeeyamba n'omwavu aba asuubira ozifuna asobola okukola n'azifuna. Kati embeera eyo gye nkuliddemu nagisomeramu nnyo kozi ombuuziza ki feemu eno obadde ku feemu nti feemu yansanga sirina malala engeri gye nali musajja mwavu nga nakulira mu bunaku bwange nze saagendako mu masabo erinnya nalabirawo nga lizze
era oluyimba lwange kankuwa ekyokulabirako nti ngambe natandika kukola kibiina tebereza omuntu akoze ekibiina ku myaka 13 bw'okozeemu ekibiina baba bakuyita batya papa kati natandika okuba papa ku myaka 10 nembeera n'ekibiina okuva ku myaka 13 paka ku myaka 10 paka 2 nga nina ekibiina kati nagenda okulaba abasajja bakadonkamu bwe bajja waffe ne bayimba nga ngenda nembalaba ningamba naye nange nsobola okuyimba kadonkamu lwaki siva mu bigoma bino bwe nagenda nembasaba ne bakkiriza ne bampa bayimba lwa sande ku mande nenjiyo oluyimba lwa kadongokamu practice baali bagikola lwakubiri emityana mu ttawuni neŋŋenda kuolwo tebakola practice okuddayo ku lwokutaano bankubira mu gita nga mpulira nsobola ogiyimbirako oluyimba lwange nga luwooma nnyo bonna ne bannasangamu ng'olwange lusinga ezaabwe era mwabo be nagendamu nga nze basinga okuyimba nga nze gwe bogerako kolobba oluyimba yali we lwafulumira yali mu paaka empya kakati nti olina kyonzigyeko awo kyembaddeko otyo nkijjukidde nti nze bwe najja feemu eno yange yatandikirawo nga buli wendaga feemu yatandikirawo nga buli wendaga okuyimba nde bwe nali ntandise okuyimba kadongo kamu nkugambye envudde eri nze bonna amasomero gewaffe ekibiina baali bakiyita Seretex Kolloba ne Seretex nga sinnafulumya luyimba n'olwo kibiina bakiyita Seretex Kolloba ne Seretex era obuyimba obwo bwengenda mukyala abaana abavubuka kati basajja bakulu babuyimba songa siteegi mama nnyabo labayo Seretex emityana wane waffe ne Kolloba nga tannafulumya luyimba n'olwo kati feemu nagitandikira ku lw'obutaba na malala kiti Katonda yampa kiwe era nze bwe ndaba abapika erinnya najja n'ava mu mmotoka awo n'akagaka ng'abantu ne bagamba nti egundi yazzeewo erinnya mbalaba ng'ate banene nnyo nze saakikolako nze natandika ekintu bwe najja mu balema okuyimbira mu balema bannegayira ne bwegayiriza abalema nga baagala na kumpa ssente okuyimbira mu balema ne bawola ekibiina ky'abalema ne babagamba oyo omulema bwe mumuleeta mu kibiina ekyo mujja kuba mumaze bannegayirira olunaku lulamba abalema ne bantama ne bannemerako paka lwe bampangula saa 12 ne baŋŋonza ne nnyingira mu kibiina ky'abalema bwe nayingiramu nga nze nsingira banteekerawo ku bbaana waggulu ku rediyo nze nkulembera ne ŋŋamba kiki kino kati 97 nfulumya Amasanda ga ffene 95 nafulumya oluyimba lwange olusooka mukyala Kimbugwe Tubro Music Recordings mu paaka wali empya ye yalugula Tubro bwe yagula teepu eyo ye yasooka ogifulumya twali abalema mukaaga buli omu n'ateekako oluyimba olwolu buli omu ng'agamba olwange lwe lugenda okuba master olwange hiiti era nagenda okulaba teepu bataddeko kubanga lulwedde bakolanga bulungi ennyimba 5 olutunze nga baluteekako erinnya ddene era wagenda okugira nga olwange lwa mukyala Kimbugwe lwe lutunze teepu lwe baguliddeko owulira ndowooza bwe bijja naye nga kiva mu kuyiya nnyo nnyimba nnyo nga nina ennyimba nnyingi otegedde ne hiiti bwe bazikola. Essaawa ya leero Kolloba oli ku kaki kuba obulamu bwo buwanvu tuyinza bwe twatandika kunyuma tuyinza okusula wano. Essaawa ya leero oyina ku nnyimba zo ennyimba ngenda kuleeta empya we ziri nnyingi kuba mbadde ngamba tunatera okubalibwa mu baagwa oba nnyimba n'okwosa jjo nakoze oluyimba olwa reggae ng'ate reggae oyo mbadde akalubirira omuyimba naye ngenda dukola mu gospel lujja ennyimba zo nzirina nnyingi nnyo omuntu ayatandika okuyiya ennyimba ku myaka 13 sirikangayo kuyiya ennyimba njiya ate nze ndi wanjawulo mu bayiya baleero bonna omuyimbi abeera n'ennyimba 10 nga tamanyi mu hiiti kyeki kati saawa eno oyimba gospel nezino ez'omubiri nziyimba kubanga omubiri gwe tulina okusinga okubuulirira gwe gwonoona okusinga omwoyo kati so Kolloba kiki kye tuba tusuubira essaawa eno tumaze okulaba hiiti yo obulamu bwozze bw'otambula essaawa eno should we say it's a comeback tusuubire ki ekyenjawulo ekisingako ku kiri kwali obadde osirise kati omulembe oguliwo essaawa eno abaana abamu tebakumanyi kati nga nze mbadde mmanyi kayimba naye nga mbadde nsobola okukusanga ne nkuyitako nga sikimanyi nti gwe Kolloba naye nga ate oluyimba lwondumanyi. You teenagers I am Kolloba am Kolloba kati njagala muntegeere subscribe okitegedde buli omu tegeera gamba munno omusajja omulema muyimbi owakabi
nzija ennyimba ndeeta empya kuba nze sinza kugamba nti nina oluyimba lumu nsobola okuterawo ennyimba awo n'ogamba fulumya luno nze mmanya nti kati nolwe lugenda kati muninde ndeeta ekipya ennyimba empya zijja ate nafunye management ekikulu kati music walero management kati ate nagifunye okitegeera kati kitegeeza nkomawo ngenda kukuba oluyimba olugenda okutiisa ensi eno ate mu gospel nayo ndeeteyo oluyimba olugenda okutiisa ensi eno naye nga sinnaba kuleeta luyimba tukyateekateeka tuli mu kuteekateeka tuleete ebintu nga birungi ntegeseyo fundraising sinze ngitegese olw'okukola obulungi waliwo organization bagiyita TWABD African Donors yagenda ekebera mu bantu abairwanyeeko abantu abasobodde okusurvivinga naye nga bw'obalaba si bangu bakumalako tobageraageranya na balina maanyi kati bambi ekibiina ekyo kiyamba abantu abali obubi abakyala abalemereddwa okuzaala buli muntu ow'embeera embi kati banoonyayo abantu abeerwanyeeko kati nali ndi awo nga bantuuseeko babayita ba TWABD African Donors naawe kenyini ali eyo naawe atudde nange Mariam naawe muganda wange Moses ali ku kamera ani Lawrence ali ku kamera muyingire mu kibiina kino muyige okuyamba kubanga buli lwoyamba Katonda buli gwawo obugagga bute bamanyi bumanya amuwadde ayamba abantu be Katonda tafuka bwati ssente ng'agenda aziyiwa kati naffe tuli bulungi naye ugira n'ogamba munnange n'omuwayo k'omuwadde okitegeera kati okuyamba kikulu nti Katonda agaba ensigo n'agaba n'emmere naye ekizibu ekiri ku bantu bafera Katonda abagagga bamanyi okufera Katonda abamu n'abawa ne batayamba abantu so mukulu Kolloba ekigambo ekisembayo olwaleero lwe tukufunyeeko tumala tujja kufuna maaso awo gye bujjako eri abalema nga bo balowooza nti obulamu bwabwe bwaggwawo abamu no basanga ku streets nga basabiriza tasobodde awodde okubaako kyayiya kigambo ki ekisembayo nga tumaliriza kyobalekera damu waliyo abalema bangi oba abantu abali mu mbeera y'emu nga gy'olimu naye nga bo beesaasira abamu basabiriza bali ku streets basabiriza talina kyataddewo okubaako kikyusa bulamu bwe kati nga ggwe ali mu mbeera y'emu nabo ate nga ggwe teweekubagiza olina abaana basoma weerabirira owuyogera kuwasa mukyala kigambo kikyobalekera ekibazaamu essuubi oba ekibagugumula okubajja we babadde bali mbadde nga ebbanga lyonna lyenkubye music lyembaddewo kubanga nze kati nnyingidde emyaka egiwera nga mmaze okufuna erinnya kanjogerere nga sigase kugiri nga sinnakola linnya ly'amaanyi mbadde loolo modo nnyo w'abalema bangi abalema bangi nnyo bandabiddeko ne bategeera nti omulema naye yasobola okukola ekintu bangi nnyo badde kyakulabirako eri abalema era abalema abakyali mu ndowooza eyo ndowooza babadde tebannatulaba bulabi temunnatulaba ng'oli mulema fe abalema obulema tebuba tebugenda kuvaawo kati kitegeeza olina kwewaayo mu mbeera yonna abantu mwe batambulira mwotambulira bwe bagenda okukola genda okole bwe bagamba nti genda kukuba bbulooka genda ozikube bagamba nti kuvuga piki muzivuga abalema bugamba nti kukola buli kimu abalema tetusigala mabega tugenda nabiriwo kuba abantu kati bakyatusosola bategeera kyenagambye nti abantu kati basoma bakola ki bategeera kati oba tebakusosodde genda okole lwakuba nti era nammwe twabamu radio station TV temutuwa mirimu balema basomye temubawa mirimu bwe bajja okuwa ku TV njagala kukola ku TV oba radio mubawe emirimu bitongole wooteri abalema bawe emirimu kubanga ffe kyokubako ngano basomesa obajjayo bajjamu ako kafiya tukirina era tukimanyi nnyo era tuzze tukikola so kati abalema bwe mbanga oli mulema ali ku TV kuno ondaba nkwegayirira toweekubagiza biviireko ddala bye twabimala tuli basajja abalina kye tulaze mu nsi eno tulaze amaanyi tulaze courage eya buli kika abaana tuzadde bakyala tuwasizza buli kimu tukikozeeko niye ebintu bisobola okugaana ng'era abalala bwe baganirira kati so temwekubagiza saagala mulema yeekubagiza kyembasaba temwekubagiza vaayo oba TV ng'eno vaayo be ekintu mpozi osaze ku kantu kange kali nebadde nkunga abantu nti abantu mukama bw'abawa bayambe nina fundraising abasajja gye bantegekedde mbadde bayita mujje tugenda kubeera ne crowd fundraising eyo ku YouTube
ani si YouTube ani eno Zoom egenda kubeera ku Lwomukaaga olujja bana basaba mujje mumpagire abantu basazewo tugenda kubanga asobola ngenda gabe namba yange tube nti abantu bajja bankwatireko kubanga abasajja bali bazene bagamba musajja gwe kati nga kyobuuziza nti abalema obagamba ki olaba ekigambo ekyo kyenjogedde nti omulema n'akiwulira naye kijja mukolera ate naawe obenga okoze gwe buukoze TV yammwe keremwesi LMTV erina kyekozaawo omulema alabye alina omwana omulema ajja kukateekako nga ako kanoonyaamu nti mwana wange labayo Kolloba wuuyo mulaba kitegedde nti nekino nkunga abantu bajje ku fundraising eyo egenda kuba ennyongeramu nze nakisanyukidde nti siri bulungi kibi nnyo okugamba nti ndi bulungi ate nga toli bulungi kwegaggasa omuyimbi ayinza okupangisa emmotoka ng'agenda ku show napangisa emmotoka ya $5,000 naye nga bagenda muwa kakadde kamu oba $800 n'afiisaako $300 emmotoka yagipangisizaaga okukuba kweraga omuntu asula mu nnyumba ya $20,000 owulira bulungi ate n'alya bubi ebyo sibikola so kati nkunga abantu kambawo ennamba eno mujje ku fundraising eno tusobole okukwatira awamu ate mbeeko wenneeyongera okutuuka ya mpoze ennamba yange ya MTN yesinga okukozesa ennyo ku WhatsApp yeri ku WhatsApp 07820809 07820809 mu luzungu eri 0782089190 0782089190 eri ku WhatsApp. Airtel abantu baagala nnyo Airtel 0702311264 mu Luganda eri 0702 311 264. Weewaawo oyo nno ye omwami Kolloba wakayimba mukategedde yakatuwadde ali mu kusooka nti Kolloba Amasanda ganemeseza okulya ffene gwe nno njagala okukusaba nti byonna byayogedde bibadde bingi sigenda kubanga mbiddamu naye wobanga oyina kyofunyeemu kisharingeko ne munno ng'ogenda wali ka share ku video yennyini gende wali share obeere ng'osharinga video eno wabeewo omulala afunamu ekyayigamu afuneko kyasomamu amanya Maria Diana eno program yaffe ebeerawo buli kiseera eyitibwa Beyond Line era ogenda kubeera nga oyongera okwetaanya bingi bye tukola ku LMTV programs nyingi ezibeerako tubaako n'amawulire so if you don't want to miss this just go and subscribe on our YouTube channel do not forget to subscribe era waliwo akade genda okakoonemu osobola okubeera nga ofuna notifications za byonna bye tubeera nga tubitaddeyo sinza kuba nga nsukako wano but one thing I cannot forget to tell you be bantu abatuteekamu ssente beba King Montage Studio abatulabisa obulungi bwe bati ne batuteekamu ssente mu buli kimu ne kibeera nga kirabika bulungi nga bw'okiraba basangibwa we nankulabye bakola ku mikolo gyonna egy'ekika kyonna oba gasaguba nti mukolo just give them a call it's 0702 104125 0702 104125 basangibwawo ku Prime Complex nankulabye ku bitaala sinza kuba nga nsukako wano Katonda takumira mpeera abankumire mbagala nnyo see you next time. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo